Tukamuhebwa Joan w'emyaka 52 yagudde ku bbagwa alinamu abaana abatano n'amusanja g'ebisoko ku mutwe ne mu lubuto ng'amulanga kuwasa mukazi mulala. Sigunta Patrick w'emyaka 5 yatemeddwako omutwe mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omukyalo olumaze okukola ettemu lino n'asibamu ebibye n'abomba ne mutabani we. Kizibu nnyo omuntu omu okutta omuntu n'amugya ku kitanda n'amwebasa wansi nga ssaawa zino nga tukoze ekibwe kiri. Ate omukazi yadduse n'omutabani we n'adduka. Enzita Sikunta gyattiddwamu emazeeko bangi ebyewungula. Namusala n'omusaayi n'agulembeka olutuuseewo ntidde n'okutya n'entya ne ngamba abakazi kiki kino. Kitukosa naye obivaako n'omwesonyiwa n'awasa omukyala we naawe n'obeera ewuwo n'otuula n'okola ebyo n'abaana be. Abatuuze bategeezezza nga abafumbo bano bwe baludde nga balina obutakkaanya oluvannyuma lw'omusajja okuwasa omukyala omulala nga n'ensonga zaabwe babadde bazitwalako dda ne ku poliisi. Omusajja yawasa omukazi omulala ate ne bakaayana ku by'ettaka, ensonga ezo ne bazitwalako wa chairman ne ku poliisi ne wa CDO. Kati bibadde tebinnaba okumalirizibwa kati omukazi n'akakana ku musajja n'amusala. Omuduumizi wa poliisi ekyegeegwa Byamukama Benoni akakasizza ettemu lino. Nga poliisi tutandise okunoonyereza tutuuse ku scene suspects abali mu kudduka oba baliira ku nsiko naye essaawa yonna tujja kubafuna.